Nengeda nenteka konti munange nga kitalo naye ntingene ku page yange tubalete tuogera luli mukakati lwachi nkwagala nnyo mu bufu ekyewunyisa ku ekyo you understand no we've not been talking tubaleka mwanange mukati olokuba fudde kati twagala anti okufa kuzza byonna kankwagale ng'ofiiriddwa nzere kankubireko ebyo tetuogera by the way temujjanga temunzikira nokunzika temuzika you understand Russia tusonyiwagana nga tukyali mu bulamu. Ani yagoba? Lutaya. Lutaya bayi. Yagobani. Ba message. Lutaya inagwe yagoba misa. Bali banji. Ebo bali mu Igbo. Gawe bajja abamu Igbo. Nabagamba temutawana kulinya ku mulambo gwa kitange. Mugene n'abafumula. Neddale kambabulireko mbadde nsaba si mu bubi kikulu temwagala mazima nere kankubulireko we tuba tubalete tuogera nga tuli bachali mama wange tata wange jajja wange senga wange baganda bange tebafanga mbunojja omunange nontekera yo post oba tubadde so road Sireta na mabugo. Leka nkubulireko nzo okumanyanga nze saagala kuntijjukanirako. Bwe mba nfudde ne baba abantu babiri banzika n'enzigwera ne wemba abantu babiri banzika nze temutandika kumpostinga nga tetukwatagana. Katonda tagaba bibiri nswana musana. Awo nyini walo n'olugero lwe ndibaga abikirira abojerera something abojera ogumu bataliira. Kati atego ogumu naye taliira. Naye ate nakyo nayo njogera nayo ntuufu naye ya mululu naye ate yakwagazisa bantu kukola oleme kutunulira kintu kimu oti kubanga kiyinza obutakola bwe kitakola kakati ate ne wano bwe bate bw'oyingiramu omululu ogugamba nti nze buli kimu nja kuba nakyo ojja kumaliriza ate oyo politics ono omulaba buli kye tukola is politics. Yes, it's a way of life. Yes, naye kyamagezi nnyo okutegeera politics gwolimu essaawa yakola ku ki. When we are talking about music, tulina politics wa music. Tonyigiriza tokozesa politics wa music kusolovinga kizibu kya parliament. Tokozesa byabufuzi bya music kusolovinga ate ekyandibadde stage ya border. Ontegedde n'akatale kali mu politics. Buli omu politics kati. Si kati kuva dda. Njagala tutulire ku nsonga y'omwana omuwala Rape. Rape naye ayina engeri gy'ayingidde mu mawulire agayingiramu wagavaamu agayingiramu wagava emabegakawo yagalimu ku nsonga ya Catherine kusaasira ne mwami Bindeeba. Alina statement gye yakola emabegakawo n'agamba nti Bindeeba takwana okuggyako nga abasajja abakazi bamwekwanidde ne bajja bayitabo obutambi. Ate waliwo Namukasa lumu n'amugamba nti oyo omusajja ali mugundi mu inbox z'abakazi yeetala muyitirivu. Namukasa alina ne gye yandagako ne ŋŋamba nga kituufu eŋŋamba bannange ebintu ebimu noono omukyala yakukwata mpola. Noono omukyala abeera mu America Donizera naye n'agamba nti nange yali yanze nagaana buganyi naye namusaba sente nga taziweza oba yamusaba sente nga taziweza something like that naye yali ayagala. So omwala ono n'abanga bwatu bajja afayita ne media balweba bingi nnyo bambi abadde ajja afayita ne media simanyi oba talina PR mulungi tamanyi kwe designinga area ejjo nno emirimu minene PR abeera public relations. You can do a PR on yourself. Naye ejjo mirimu minene si myangu si myangu naddala bw'obanga omanyi olina okubaako ky'oyagala mu nsi eno. Naye waliwo abantu baffe abalina ebintu bye baagala waliwo ebintu ebicontradictinga. Bw'oba oyagala oteekeddwa bw'obaako ky'oyagala oteekeddwa okubaako ky'ofiirwa. You lose something, you get something. That's how it happens mu nsi yonna. Ofiirwa kino n'ofuna kino. N'ofuna fiirwa ofune. Tosobola kufuna byonna. Ate osobola kuba na byonna. N'Abaganda bagamba nti Katonda tagaba bibiri nswa na musana. Simanyi oba omanyi enswa. Nzimanyi sebo. Enswa munne waliwo abantu abali e Kampala abatamanyi bintu bingi. Ffe Katonda yatuyamba nti tumanyi eby'e Kampala ne mu by'emukyalo. Ffe tubadde mu byalo tuzina kyakyawo kye tutamanyi. Kakati waliwo enswa ezo oboba ozimanyi ziri ezaabuukanga ekiro ze bayita
zabanga either zabanga ki ezakawunga ezimbobya kati veze mbobya zireke zonna waliwo zentunda waliwo zetwasibiranga envubo ku kiswa ne mubikka ekiswa then sawa ezo ndala ne mugenda ezo ne mugenda ku kiswa ne mulinda ezo bwezityo ekisogedde ezo bwezityo ezo bwezityo ezo Katonda bwe yazireetanga ne zijja ate nga twalinayo bakyali baffe nga bazigira nga bazitta naye nga bwe zijja ziyinza obbavundako ate kubanga ate omusana gugaana okujja zijjira mu biseera bya nkuba zijja mu kiseera enkuba omusana ne gugaana kakati abaganda bwe bajja ekigambo ekigamba Katonda tagaba bibiri nswana musana awo nyini waliwo n'olugero lwe ndibagaba abikkirira abojjerera something abojjera ogumu bataliira kati atega ogumu naye taliira naye ate nakyo nayo njogera nayo ntuufu naye ya mululu naye ate yakwagazisa bantu kukola oleme kutunulira kintu kimu oti kubanga kiyinza obutakola bwe kitakola kakati ate ne wano bw'obate bw'oyingiramu omululu ogugamba nti nze buli kimu nja kuba nakyo ojja kumaliriza ate oyo kyezza ojja kumaliriza obya amabaati ontegedde ojja kumaliriza obya ez'abalema kubanga buli kimu oyagala obeere nakyo obya ez'obugaali okoze eki ojja kumaliriza okoze ebintu bingi eby'ensobi Rape yakoze ki social media abaana bamuyisizaamu eggaali social media eri very funny social media teriko master anything can happen to you naye ndowooza ekyamagezi is to be objective all the time okyegedde buli lwojja mu maaso ga kamera simply be objective okyegedde kyekirema bannaffe abamu be objective nze I don't care oli ne bwanvuma naye nga nvumidde kituufu oba ontegeera bulungi yes I don't care ne oli ne bwanvuma nze banvuma dda oyinza nakuvuma n'agamba era bekitwera tolina magezi kubanga oluusi oyogedde ku kintu kye kyayagala okigedde gwe objectively nze objectively when I'm talking about for example people power I talk about it objectively sivuma bantu okigedde sisobola kera kumanya nvuma Bobi Wine I cannot kwa tolina nsonga because sina nsonga ne bwe muvuma ayinza n'omutanda banga muvumi okigedde sina kyemufunamu kumuvuma okigedde so you always try to stand to be objective yes nti ewe mba nina ensonga yagye mugamba oba gye ŋŋamba abannompa njibagamba nga bwerina okufaanana sigibagamba ng'omuwagizi nga nabo bawadde omwaganye banaalabya naye mutuufu omusajja webale nnyo kati oli kanvume andekaawo nga nvume buki buvumi ontegedde bulungi amanye nti kisajja kino akuvuma dde emmanju agambe naye wabula kitukubye nnyo kinyigirizamu awo okyegedde that is what I will look at because nze siwagira bintu ebyo kati ekiribaleetera bino ebintu kubiyingira mu politics gwe batategeera yes okola entertainment show politics omubeera bwoti politics ono omulaba buli kyetukola is politics yes it's a way of life yes naye kyamagezi nnyo okutegeera politics gw'olimu essaawa eyo akola ku ki when we are talking about music tulina politics wa music tonyigiriza tokozesa politics wa music kusolovinga kizibu kya parliament tokozesa byabufuzi bya music kusolovinga ate ekyandibadde stage ya border ontegedde n'akatale kali mu politics buli omu olwa politics kati si kati kuva dda ne mu maka ewuwo ne maka ewange gye mpangali ewayo politics kati tomudira politics weewaka omumanagingise ekyalo ojja kwokya oba ntegeerekeka so the simple logic about this is be objective look at issues independently togezaako kuteekamu era abantu abamu bamanyi okumbuuza naye gwe wagira ki kubanga olumu amanyi okulaba nze olwokuba nti mpagira gavumenti tekitegeeza nti ngenda okuwagira gavumenti kyeki n'ebibyo obiwaanira birungi sisobola okuwagira gavumenti kyeki sapooti kyeki bwe nkuwa sapooti kitegeeza ki
You support your child n'omukuba kibooko, but you're supporting your child. Yes. Ochegedde omwana wo omukuba kibooko but you're supporting your child. Tekitegeeza nti okuba nti nkusupportinga tolina kulumwa. Nina okugamba amazima. Oba ochegedde nti babukeera ku makya n'embeera nga ngamba manyi government eno kino waliwo kati recently tubadde n'ebizibu ebyenjawulo, but anyway I wouldn't want to go there because that's deep politics now. Mbadde ngezaako kukulaga nti tutunuulire ebintu bino tubitegeere buki bulungi. Bw'oba owagira government giwagire, stand out obeere nga iwe giwagira. Bw'oba ogiwagira giwagire. Ochegedde okuwagira tekutegeeza kuwaana. Ochegedde okuwagira tekutegeeza looza omuntu akola ekintu ekyo bulungi ye Frank Gashumba. Exactly. Yajja kugira nti gavumenti eno mukoze wano weemuti bubi. Ekirungi kyogere nga bwe kiri n'ekibi kyogere nga bwe kiri. Ochegedde and do what we call recommendation. Waliwo kye bayita recommendation. Omanyi buli lwokola buli lwoyogera obwogeza ensobi kino nsobi kiri nsobi kino nsobi ekirungi kyekiruwa era gw'otuwadde magezi kinzaawo enjawukanira n'ebitongole bingi ebyobufuzi nti ebitongole byaffe byonna bitunuulidde omuntu ogwo Museveni kyalagira kye kinaakola. Tosobola kuŋŋamba nti Museveni ye problemu y'eggwanga. Balinda ku announcing cases director. Nedda Museveni si ye problemu y'eggwanga. Everybody is a problem. Buli omu asobola okubeera ensobi naawe nange n'oli. Ekikulu kyabina is to see how best we can work together tulabe nga tulaba ki tufuna solution. If it is technical, it's a technical project, we get technical people nebakikolako. If it's a social thing, we look for social solutions. If it is a political problem, we look for political solutions. If it is a financial issue, let us deal with it with an economic solution. So this is where we are. So no more rapia what we are cheza. Sisobola kumanya because I did not pay much attention. Yagambye Museveni abambi yetaata namula ekyo nakirabye. Ne bakisalamu ate kati mwayigo salamu ebintu. Nekimwocha kyamwocheza engalo. Naye nkugambye nti be objective. Kitaawo omumanyi. Kitaawo si ye Museveni. Ontegedde. Kwani President Museveni alina abaana be. But olw'okuba nkugambye nti waliwo abantu aboogera ku nsonga nga tebali ready kuzoogerako. Ontegedde. Ekyokubiri olina okutegeera baani b'oyogereramu, baani b'ogamba, ate obagamba ki, ate olina okubeera very straight to your point. Ne bakutegeera buki bulungi. Otherwise just be naye tulabyeko abaana b'oku media abo abasinga naddala abaana abakola entertainment shows nga bamaliriza nga either bayokyezza olw'okwagala okumakinga ne society naye nga ate tekiri mu layini ye, tekiri mu layini ya show gy'akola. Anti tokyalina kyakukola kubanga omuntu omu ku basinga okusindiikiriza politics kati ate yali entertainer. Kakati tolina wuddukira. Entertainment mwamukkiriza ayingire mu music. Omwogerako ng'oyisa mu entertainment omaliza okudde mu byabufuzi. Kuba kati tokyasobola kwogera ku Bobi Wine eddakiika 3 n'otayogera ku byabufuzi. Ontegedde. Ekyo kituufu. So kitegeeza nti ebintu byemikisinga. Naye obwo bunafu bwa society yaffe. Abantu bangi tebamanyi. Ffe tulina abantu bangi abatategeera. Nga bamanyi nnyo nga tebategeera. Bamanyi Arsenal, bamanyi Mani, bamanyi byonna ebitabagasa. Naye ebyokutegeera babivaako. Babiraba bulabe. Tebabiriiko. Tulina abantu bangi nga tebategeera statement nga nzito nnyo. Bangi abantu bangi society tuddemu abantu atategeera. Bangi bamanyi ne tebategeera. Kubanga bamanyi ebintu bingi. Oli agenda n'omulaba ng'ayogera ku President Museveni n'ensikya n'emwesika bweti nga ye ali convinced mbuno Museveni ayinza n'okufaayo okutegeera ebyo byayogera. Nga bimu ku bintu bitalina ku tebo ye. Oli n'amala obudde bungi naye ng'ate senga ag'amaanyi yakozesezza n'asomesa abavubuka banno butatunda mataka balime emmwanyi. Bakyandi bali kyamagezi nnyo. Ffe bye tuli mu kukola mu communities. Tusomesa abavubuka baffe, tusomesa bantu. Gwe mulimu gwe tukola nga zinga yaffe. Okigedde tusomesa bantu. So kutegeera buvunaanyizibwa bwabwe
nambalirira ata personal level nti bw'oba oli taata obuvunaanyizibwa bwo ki, bw'oba oli maama obuvunaanyizibwa bwo ki, bw'oba oli muvubuka obuvunaanyizibwa bwo ki, bw'oba oli student obuvunaanyizibwa bwo ki. Ennaku z'omwezi nga 3 tugenda kubeeraawo Ndejje University. Kusande? Tulina program yaffe bagiyita School to Work Spaces. Tulina ekitongole kyaffe bakya TIG kirina kyo under zinga yaffe. Naye TIG is True Inspirational Generation. We want to create a new generation. Waliwo ebintu bingi bye batayigira ku ssomero naye ng'ate balina obbiyiga. Kati we are preparing students in universities and tertiaries and wherever. But maybe gwako nga support. Yes, we are preparing them. Tujita school to work spaces. School to work spaces. Kuva ku ssomero paka eno gy'okolera. Nti eno gye tukolera ebintu birala. Byawukanamu n'eby'essomero. Naye essomero teribagamba ebyo. Essomero limukaka kufuna first grade. N'afuna first grade ku ssomero naye n'abeera eno ng'ate ali third grade. N'afuuka ekizibu eri public. Naye nga yalina first grade. Sibula abantu baffe mwenna ababadde batulaba twesiimye nnyo, tweyanza nnyo, tweyanzeege mwebale okutulaba. Twongera okubasaba mwongere okulaba channel eno. Mugiwe amaanyi, mugisharinge, mulaikinge. Abantu nga bano abatuwa omukisa ffe kubanga munnaye bantu batono abatuwa omukisa ffe okwogera ebigambo bino. Abantu abasinga bagala tebajja biraba. Abantu baagala bya vibe. Abantu baagala bya kuwemula. Kati gwe tosobola kuwemula. Katunoonye gundi. Katunoonye gundi. Yajja osobola okumpemuliramu. Abantu ebyo tebabiraba. So katubeebaza. Kakati nammwe obutatuswaza bambi. Mulaikinga ebintu by'abantu bano. Batandika okugamba nti wayi yadde towemulera abantu followinga bakolaba. Wano Obote tulatambula otuwanga yakadde neera. Taata nze wendi. Kale nze obudde bwonna ojja kubangawo. Kambajjukiza Dr. Richard Ssenjobo waawo ku Beef Organic. Ajjanjabya abantu abalina okusomozebwa okwenjawulo, manya prostate, manya ebintu ebyo cancer n'ebirala, ulcers, appetite y'okulya nga bikusumbuwa omusolo. Ate noonya sponsor. Noonyayo sponsor. Ojja kumufuna. Noonyayo sponsor. Oba wabivajje tutambule naye yakutwala Dr. Ssenjobo n'Obote tusomese abantu ebyobulamu, tusomese abantu ebyenkulaakulana, tusomese abantu naye nga twetaaga abantu batambula naffe. Ffe tuli zinga yaffe. Kati zinga yaffe we are about creating awareness and most importantly reminding the public about what we call personal responsibility obunaza bw'omuntu sakinoomu and accountability. Abantu baveemu eno embeera y'okulowooza nti oli nalowooleza mu Museveni, oli nalowooza mu Bobi Wine, oli nalowooleza mu chairman w'ekyalo, oli nalowooza mu kansala. Nedda nga tonaba kulubalowoolezaamu abo bonna naawe sooka weerowoolezeemu. Bobi Wine yatuwaabya yakuwabya atya? Olaba nti omuwaayiriza gwatajja mu nnyumba yo n'agamba nti yakuwabya atya? Kitegeeza tewakola omutwe gwo tewaguwa maanyi kwerowooleza. Kale mujja wa Ssenjobe abeera wa ku Beef Organic Emmenga opposite Masengere abeere nga ate abajjanja nze muzzukulu wa Kisolo Martin Nchemba mwebale kutugoberera, mwebale nakubanga ate mutulaba mutwongere okuwagira ebintu bisobola kubanga bitambula. Mukama Katonda abankumire mweraba.